ekyamagero kyabadde Gaza kyengenda okusembyayo ndyoke nve wano Gaza wano tanka 3 zaafu tusega zigenda Gaza kulwana akati emu nefunamu obuzibu nepasuka akantu nemenyeko ekintu mekaniko neyimirira biri nezagala zijje zira kati biri nezijje zabadde 3 simanyi oba yabadde maaso bamabega oba wakati naye engeri gyabadde mu kakonvoyi kaabwe ka 3 kakati neyimirira kati bweyimirira bamakanika ne bavaamu awo mangu kubanga omanyi kuruku tanka Gaza oyimirira wa technician engineer buli kintu babeerako olaga nti ekintu kundi kipasuza muveemu mwenna tuyiye engeri ejijja mu kkubo naye muveemu kati abaavuddemu ne banoonya we bayinza okudda nga beekwese ng'eringa obatugambanga balidde kava ng'ono bwatereza kakati bali abali mu tanka eri endala kati mu kupasuka kuno ne communication neefa ne communication yafudde tebasobola kwogera na headquarter tebasobola kwogera na bannaabwe bano batambula nabo kati bano abalala bwe balengedde nga tanka eyimiridde aye balengera nga bali bavaamu bonna baweddemu kati nke bulaba n'ekikka kino ekiva mu exhaust pipe tekyambuka kamanda baaba ne bagamba nti muveemu bano balinganga tuveemu gwe gundi genda olabe banne ekibabaddeko buli tanka nevaamu omuntu omwe agenda okulaba kiki ekibadde ku bali bano nabo ne baga nti ate kati ffe tutulira kiwano naffe tuveemu bonna ne bazivaamu bonna nga bwe babadde buli tanka yabaddemu abantu 19 abantu 37 bonna ne bava mu zitanka ezo meantime omulabe ng'alengera omulabe naga nti kiki kino mwayimiridde kukola ki bano bakutegeka ki kakati kozi baliwe bazze wali mwandaki kati bano babanyumiza nti tanka yaffe ekintu kikutuse biki kipasuse babadde bali awo nga tebabakasukidde ebintu bagudde mu ambushe yakabi yakula newola ne bakuba tanka bayonoonye tanka zokka all lives were spared era kati bakyogera nti abakungu bonna abavuzi bonna ne pasonera ababadde kuli temwafuddemu muntu n'omu tewali wadde alina kasale bwe kati netanka zezitaliiwo kakati ate omuyisirayiri okuba ekyuma kye tolina nakyo omweraliikirizaamu bonna baavuddemu 37 bonna balamu bagiyita miracle in Gaza bagiyita naye sibe bokka abakyogera batyo ne bali ababadde bakasukira ebintu beewuunyiza engeri gye baawonyeemu nti abasajja 37 bonna bali bweru awo how do they know bo balowooza nti kwabadde kumanya bo balowooza nti baategedde tibaguddemu ambushi ne baga katufulumye and in time they were out ati tewabaddewo time nnene akawulireko dabo okasoma tewabaddewo time nnene eri awo egamba nti baafunye obudde nti tewabaddewo time omulabe kasita yalabye nga ziyimiridde they became sitting ducks basimbula omuliro bikompola tanka nibazikuba naye ekirala ekikirimu kwe kuba nti wano we babadde ate advantageously babadde basobola okulaba ebikompola we bifa ebyabakubye nkivuddeko miracle in Gaza. Meantime Germany yadefending Israel ngegamba they have a right to exist mwabagala Israeli eveewo muve kuba Israeli naye Germany teteko kwogerera Germany tebagisuubira kwogerera Israeli ze byange mbikomezaawo
akati abalina message muzijeyo ezamwe zafulumye dda ne simu nazo nesimu tuzigudde kale kamba nonyeza amasimu wano ndabubanga tunakakweza bakama bange gwanisebo Kyadonda alige manya mwogedde ku nsonga nyingi naye otugenda ku nsonga y'okutubalanga bannayuganda ekitongole ekibala ng'ate gavumenti ekiteekamu ssente empitirivu kyalaze obunafu kubanga oyimira mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga n'omugamba nti abantu tetwababala bamu baaganira mu bikomera abamu tetwatuukawo olw'embeera y'obudde kakitegeeza gavumenti egenda kufuna obuzibu okuteekerateekera bannayuganda olw'okubanga omuwendo gw'ogiwadde nga ne pulezidenti yagwemulugunyizaamu nga takizigana nagwo kigenda kuwa gavumenti obuzibu kubanga banaateekerateekera abantu bameka mu bitundu ebyo by'ogamba by'otaatuuseemu by'otaabazeemu bantu kitegeeza savisi bannayuganda bayinza obutagifuna butuufu bwakyo otugenda ku nsonga y'e Kenya banneiba baffe mukama wange affe twatandise okufuna obuzibu kuba kasooli waffe kati emmotoka ezibadde zigenda tezikyatambula bulungi naye ekikulu mu byonna nti okwogerezeganya n'abantu bemukulembera kiba kyamakulu nnyo mukama wange walaba juzi pulezidenti wateeka akazindaala ekkola abantu bawe endowooza zaabwe n'afuna n'ebintu byayitamanyi nga biri mu bannayuganda n'abantu balonda okubanga saavisi tebagituusa ku bantu kyamwewunyisa nnyo abakulembeze bawulirize abantu bamanye ebizibu byabwe basobole obikolanga ku Kyadondaali. Mwagala kumudamu kuki? There is a saying that empower girl child, even employers enroll younger ladies, abandoning a boy child. Yet, boy child has to go through systems to understand the difference between right and responsibility. To protect the family means teaching a man from childhood, know his responsibilities from childhood. Must work, care for his family, have respect for others, and have fear for God. Oyo Senkubuge Robert. Senkubuge agamye oluzungu nga lungi bulala. Adaga nti okwempawa okuwa omwana omuwala kigenze nnyo wala n'okubawa emirimu ate nga abalenzi babaleka bweru. Ndowooza agamba twaliwo enjawulo wakati w'okituufu n'obuvunaanyizibwa. Okuyamba famire kwalibadde okuyigiriza omwana omulenzi okumanya obuvunaanyizibwa omulenzi okumanya kyateekwa okukola okussaamu ekitiibwa famire ng'otaddeko n'okutya Katonda. Ekyo kyalibadde kya mwana nnyo omulenzi naye okukikola naye tekikolebwa. Alimbaale agamba famire ezimbibwa abantu babiri abafuuka omuntu omu ekibavaamu mu bulungi ne mu bubi kirabikira mu baana nabazzukulu n'emirembe egiddako era ensi bwetyo bwe balaba era bwe baanukula. Abatuuze b'Ekireka baazuula abatuuze babiri bawala balina edduuka nga bawala bakigwetere eyatta abantu ekanungu edduuka ne batandika okulizira negye baalaga ne babagobayo. Nze ndi wa myaka 67 n'omukyalo omu emyaka 4 mu bufumbo n'abaana abawera naye mukukkiriza Yesu ng'omutwe gw'amaka gaffe tuli bulungi. Nze Mutenyo ndi Mbaale. Senator Musemwandegi agambye nti mutume atulekemu naye okukuza obukuza omwana naweze just 30 years. Nze nga nkuza okutuuka wano nga sigenda mukomera ate n'abaana sirina yali alinyeeko mu kkomera era ogwo omuzimu gw'ekkomera ngugaana okukoma ku baana bange. Otalina nnyiririzigaana muzimu.
agadi talina nyiriri kubanga omugoba mu linnya lya Yesu omuntu yenna atayisa linnya lya Yesu mukamu tasobola kujjawo muzika. In my name you will cast out demons. Agati nguganyi agana buganyi agambye nze tebambala ate ne mu kitundu mwembeera amayumba gawerera ddala okutali namba za kubalibwa. Agambye wano Kenya njesimisa tewali nsonga lwaki musabira Ruto nga n'okufuuka obufuusi president wa Kenya yali nsobi. Sewana Uganda mundu era Pastor Soda mutuufu nnyo. Mutuufu nnyo fetufugwa ayo ataddewo ekigambo awo ndowooza ekyembuuse sijja kukisobola. N'agamba naye Uganda House bagyokya kusindikira Bubaka mutabani wammwe eyagamba nti asobola okukuba Kenya mu ddakiika waayi. Kale mugisabire naye musinge kusabira Uganda weeri wabi nnyo okusinga bonna. Pastor Tumwine lwaki owagira Trump? Bakoliko tweyanziza Dr. ku nsonga y'amagezi sebo tuyamba okwawula mu bigambo bino. Clever, intelligent, wise, knowledgeable. Twawulire kubanga mu Luganda bino tubiyita magezi. Hapana. Uganda nedda mu Uganda bigine ebigambo bingi nnyo. Clever oyo si mugezi. Ataina ni kyalese. Kubanga clever positively wanjawulo ne clever negatively. Yeah. Clever negatively abera mukulupya. Mukalaba kalaba. Mukalaba kalaba. Clever positively kati go alise wakiri omuyiya. Waliwo ekigambo ekirala ntiddo kyogera kyangerigeri. Mbyanjawulo. Intelligent mutegeevu. Intelligent mutegeevu. Ate si butegeevu bwakuba nti akola byakutegeera byokka naye mutegeevu ng'akola byamanyi abivvuunula n'ajjamu amagezi agatambuza ebirala. Kyova oli ekigambo kye bayita intelligence. Kasita bamala okumanya nti gundi alina kino nakino kiri nga bagenda kuyiya bwe banamunalifying. Butegeevu obulimu obulinga obukugu. Obukugu. Intelligence erimu okumanya okw'obukugu. Yeah. Wise oyo ye mugezi. Yeah. Ne muva wisdom. Ate knowledge ye mumanyi. Mumanyi. Yeah. Sebuli amanyi nti mugezi. Eri amanyi nga byamanyi tebimusobozesa kubeera. Actually abantu abagereza n'ogereza bagamba to wisdom is the ability to harness knowledge. Wisdom is the application of knowledge. Amagezi gega kuyamba okuddira byomanyi. Kizira kiswaza noswaza okuba nti wagenda mu ssomero olina skill kubanga essomero likuwa skill likuwa okumanya nelikuwa n'ekyokukola likuwa ekyokukola likuyigiriza obusawo obusomesa obwamakanika obuzimbi likuyigiriza skill naye kati gwe okuddira skill yo okugijjamu obugagga ega kuke magezi. Amagezi magazi. Kubanga omuntu alina okumanya ayinza okuba n'okumanya naye nga kukoma mu bintu ebimu. Waliwo bamugamba nti onali ignorant naye nga gwe bagamba bw'atyo alina only ignorant in specific areas where you have no knowledge and education and training. Yeah. Tewafuna kuyigirizibwa na kutendekebwa. Abantu bonna abasinga abamagye ekibawula ku bantu ababulijjo training. Any civilian can become very professional in the military after training. So kakati yigiriza omwana wayinza okubaga kigwengere n'omuyigiriza ne Bible egamba nti n'amakubo g'omuyigiriza taligavaamu kubanga omutrain train up a child. Omwana yeetaga kukwata n'omutendeka n'omutambuza. Training evaamu bonna balabamu ekintu eki nti formative years zaabwe byonna byetwabateekamu tukyabiraba. Byonna byetwerabira oba ebyatuuba oba byetwali tutamanyi kati abaana
abamu babitubuuza abalala babizuulidde eyo duniya egolodde. Discipline eva mu training eno buli kintu kijja era kyebava bayita obukugu obumu discipline. Yes. Yeah. Discipline. Yeah, discipline. Lawyer ali disciplined legally. Mu legal matters ye discipline. Omulala beera ne discipline nga ya medicine. Omulala nga ali mu architecture. Omulala mu theology. Kati discipline yo erina byereeta. Ate ne mubaamu ebirala byoyiga by experience. So kati Luwembo otusaba binene naawe. Luwembo era ogambye nti ku by'e Kenya nze ndowooza politics wa Kenya n'abantu b'e Kenya n'ebyaffe wano birala nnyo. Ffe tulina birala nnyo, so tetuyinza na kwegerageranya atol ku biri e Kenya 100%. Nzenzikiziganya naawe. Political training yanjawulo, ebintu bya ebirala birala. Ekyokubala mu Uganda abasinga bakitwalira mu byabufuzi ate n'abasomesa tebakyala. Akyo kitegedde ekyo nno Edward Musoke yagambye ekyokubala mu Uganda abasinga bakitwalira mu byabufuzi ate n'obasomesa tebakyala. Nedda kitegedde ekyo babadde kutegeeza bwetyo bweri. Debate y'abasajja abafuga ensi yonna Biden was exposed by CNN. Oba bakigenderedde oba babala bubi kyaleese ba Democrats bangi balabye ti candidate waabwe ganyegenya nnyo to become America's next president. So Trump scored highly though amidst criticism. Ndoze ekyo tukiziganya naye ate naffe kyetwogera CNN yasunguwadde yamusudde mu mipiira gy'amagulu 10 to throw under the wheel 16 wheeler kubanga CNN yandibadde Fox oba channel endala naye CNN okwate Biden omutwale mu debate at this time bamu exposing nze. Okay. Trump anoonya kalulu naye aswadde ne bwana akunamira muzibe tajja kuwangula Biden. Oyo akoli. Biden tayinza kuwangulwa. Oyo amanya akataddeko. Tuli mu draft November. Ono yenye. Oyo amanya. Oba mukubuli. Si wandaji. Ndeka. Agaita zola. Yakubuuziza ati wakiwagira Trump. Nze nange tebambala nze face nakanwaji. Yofiga gye batuwadde twongeremu obukadde nga 10 kubanga abatabalibwa. Wano tuli bangi bulala. Kuno okubala simanyi nabwe yakubala. Simanyi nabwe yakukola. Simanyi lwaki mukulu simanyi. Kyamutawanyiza. Tukututali ku line. Tukututte. Yali kujja kuweereza. Gwani? Neyanziza mubiro alikuweereza. Ensebo naye gwe gwani? Tumwine nkwagala nnyo munnange. Tujja kuddamu tukubuuze gwani? Munnamasaka. Kujjange mukiri nkwagala. Kyebadda mutaani wa Manuel nkwagala nnyo. Kinyuka kirimu nze kirwadde waffe yagala nnyo abamitaaya ekiba kibaddewo bannange tukkiriza amazima agababaddewo bannange naye abafajja beerwanako abayudaaya kiba kibadde olaba nga kitasoboka naye nange tebannonda nga nange tebambala kitegeera naye tumwine bambi onsanyufu obeera oli ogwa mu makkati nekkojjange naye owewaffe ono serwadde w'empologomu oyo alina kaayisaawo ya Kenya binkolera saba Mungu asase na wano zijjewo befeeko kimala bannange si we namungona tegedde okwala kuwe namungona Ibrahim. Yes.
Ibrahim namungona kale gwe gwetusembezayo ku layini. Hello? Yes. Mbalamusiiza. Ani ono? Mwebale Kaziba Moses Kaziba. Okuba embuya munakawa. Kale sebo tukuulidde Moses Kaziba. Kaza Bishop Mukiibi. Kuba enfu yange tulwate muliiwo. Ebikulugulwa kazitambuza kalongi. Kubanga ebyo bwabeeramu n'emikwano gwa poliisi naye ogenda okulawagamba mwebaza nga kiva ku ntuulu ya mutima gwange yeebale kukwatira pulogulaamu eyo niwewa temuliiwo naye asaba ebyekenya okujja mu Uganda nange nsaba bisookere nga mu maka ewuwe ate mu ddiiro gye okuba kyabikiranga tekyabikiranga walala ekisembayo eyabala abantu oba ekiddirira abantu naye yalimba projection gye tubadde nayo tiyaleese ng'abantu bangi tebabalibwa era agambye nti twongeremu 10 zekangambe twongeremu 4 oba 5 naye kibala kiyatuwa tufuwe fuufululu yeekyekinge tewandagi oba oyagala oba toyagala tujja kulwana nnyo tulampa akalulu akawute omusajja wo bamwexposinze asigale mu kasaake tetuwagira Trump kubanga taakanya ne bawagira bali baakasa mwebale asabye ebiseera ono bamuyita Professor Mugume bagamba Chief Richard tayogedde gyava. Okay, your Lordship Bishop, I salute you and the team of anointed ones in studio. The test of eating with a madman, a mad person in Kenya, I can say God has his men of exploits. I have been asking myself the source of your anointing and grace you possess, its foundation and protection as a humble leader and elder and background. Now I know. Test yalinzibu yakuyita. Ebiseera byadda yadda tekikyusa waliwo Katonda testi gyakuwa kati ogiyita ojja kugasa abantu mu kibuga ng'oli bukunya okumala ebbanga. Isaaya nina message njagala okuwa eri abantu emyaka 2 nga weekalakaasa tambula ku makya paka lwaggulu man of God ngola kanalyokaga nti nga bwenkikoze bwentyo kati bwenti bwendaze obwererebwa kunze obabulegira odagambye nti oyinza otya okwerabira the 2 little boys who recited the poem God's Family Plan after the president's speech yesterday ate nga abaana ba born again faith children omwami n'omukyala mulamba nga basabira ku VCC Sunday school. It was hard to break through protocol to bring them on the podium, especially after the president's speech. But because of the quality of their poem, they were allowed. Wow. And the president smiled and clapped. Bana bamulamba akayombedde ate no babiri abakayombye nyinza atya mbu okwerabira abeewange bw'oyogera ebyewammwe byokka ndekazisa bakaligyeyo tweyanziza anti ensonga lwaki tubasaba batuweereza messages nokuba byebyo byetuba twagala byetwogeddeeko bo nga babirabye babituwe. Ono agamba ntiddemu. Does anyone here believe that probably the obituary of Kenya has been written? Ntiddemu. Meaning? Alinga agamba nti Kenya mugiziise yawedde. Kenya kati tulinga abasomesa kasita tugamba nti yeetaaga ssaala kasita tugamba nti yeetaaga ssaala kyekyo tetuze mukwata simu ndala. Waliwo amawulire agali breaking wano era nago geeyo Kenya gagamba, dear Kenyans, if you have your child attending Westridge School in Thika Greens owned by Alice Wambui Ng'ang'a
Please collect them as soon as possible or don't have them next week. This isn't a drill. The last communication from resistance directed freedom fighters to occupy everywhere, and the school is flagged in a WhatsApp group as one of those places. Don't take chances with our children. Yeah. Bataddewo n'ekintu ekiri e Kenya kiranze ono sponsor tassa mukono ono sponsor tassa mukono nera kasita yayita ono sponsor yanoonyayo ekisobola okugulika yeah. Technical department ya wano empadde amagezi negamba nti abantu mwenna abatawandiika card olwaliro lwe lunaku lwammwe lusembayo giwandiike kati ogiweereze online. Genda ku online, genda wokolera ebintu byo oweereze kaadi ngamba ku abagenda ku online abamanyi omanyi ennaku zino bwogamba abantu kiri online wabawo bw'oyogedde na buli muntu oyogedde na kati bo bali bakimanyi abakitegeera abatuufulira online kaadi yo giweereze obudde nga tebonna bakuwera ssaawa 10. So you have time. Dokita nga bw'oyogedde ku ekyo kati nange kayira kansabe bali abagenda okujja olwaliro olw'eggulo wali funa naawe ebyokusabira byo bwe tunaaba tukutte kaadi ziri naawe obenga olina erulo olupapula lwowandiiseeko ki ensonga zo tuzisabire wamu nga naawe oleme kusabira kaadi z'abalala nga gwe toyinaamu ekiwandiiko ekyo bw'oba naddala nga tewawandiika era mu ngeri emu bw'okola bw'otyo kya bukulu nnyo ate kya buvunaanyizibwa nnono ya bwakabaka bwa Katonda muno mwe tuli bw'omala okuwandiika ebintu byo n'ogamba nti bino byempandiise saliyo ekyambogo naye nfunye time okwenunula kwata ekiweebwayo yonna gy'osabira it doesn't matter kyenclosing ene baasa mulimu ekiweebwa Mukama Katonda wange genda okemberere point of contact bino byebintu byange byempandiise ayitaaga n'eripa ku kibadde kisa kuba kati tuzisabidde emyezi 6 tokomekereza leero era lutuzooca then kakati ekyo bw'okikola oba okoze kirima kiwa nnyo kijja kutaasa n'ennyumba yo. Yes, kyekyo era kyekyo kyennyini nti olwaleero aba atabadde naffe nga tutandika omutume yakimaze okukirangirira nti tulinayo ennaku 5 okutandika n'olwenkya paka Friday nga nnaku zakwebaza Mukama. Ate Friday tugenda kusula mu kusaba naye okusiiba kuko n'okusaba n'okusiiba olwaleero wetukola eki wetukomekereza kati mwena abadde batambula naffe omwezi guno bw'oba tosobodde kubeerawo mu service zino ng'oli mu kyakiyo jangu mu service ey'olweggulo yo tubeere kubanga abamu ebisumuzo ebya first service nabiwadde bali babibawe kakati ebya second service nsobola okubaayo nembibakwasa ebya third service nabyo ngenda kubibakwasa n'olweggulo mpeere ddala abasembayo nange ebyange wenjo bisabira kubanga nange ebyange nali nabiwanika nze sisabe byange era obijjamu anti nabyo obisuula mu kisawo biri mu kisawo kakati byenasoosamu kati sooka byabala nibigwamu okukolera banga bisigadde mu banki mwine ebibyo sinabikuwanja bikuwa lwakyo nninze nagambye abantu tubale kusaba ogambye abokumakya obibawa abomutundu abobugundi obibawa ngaali mu studio obibawa nga jioni ambikuwadde katolizo okugenda ku kyaki oli mutuufu naye naye tulina kubawala webamutandisa ebintu ebyo tulina kubawala ono agambye nti Dr. you are very right. Here are the differences between wisdom, knowledge and intelligence. Intelligence refers to the ability to learn, understand and apply information to adapt to environment. Involves mental agility, problem solving and memory. Can be measured through IQ tests. Knowledge refers to possession of information, facts and data. Includes the acquisition and retention of information. Can be acquired through learning, experience and study. Wisdom refers to the ability to discern and apply universal principles and values that foster personal growth, well-being and greater good. Involves the ability to see the good picture and understand the consequences of actions and make sound judgment. Requires intelligence, experience, intuition, emotional intelligence. To illustrate the differences, intelligence helps you solve a puzzle.
Knowledge helps you understand the rules of the game. Wisdom helps you understand the purpose of the game and how to apply it to your real life. Remember, intelligence and knowledge are essential, but wisdom is what helps you apply them in a meaningful way. Uyo nno kati munonya bunonya apereza ekyo. Ye Dr. Stephen Omiro Ogwang. Stephen Omiro Ogwang? Mukwano gwo? COVID-X. Dela. Yo Stephen Ogwang. Ayogedde wano. COVID-X. Thank you. Yo. Mukwano gwange. Mukwano gwange yangamba nti esala gye nasaba ku State House. Ajijukira. Yaga nti yamusindika mangu nnyo mu laboratory. Yawe bwe yawuliranga nsaba that Uganda should raise men and women who have that wisdom, that knowledge, that understanding. Asobola okutukolera eddagala atwalira kufa. Okuva mu kalitunsi n'ebirala n'ebirala. In a few days, in a few weeks he had this. Ate ne kikolerawo. Ono omusajja yazikiza COVID mu yazikiza. Yakukikola. Yakikola. Tewali kubuusabuusa. Kubanga nabuuza bannange. Eddagala lino etunywa owuliramu kalituusi, owuliramu akabaalaala, mulimu akantu kalinga akatangawuzi. Emiti gye bayita kalivaaliyo evviira. Bagisimba lunyiriri giva kuno n'eri. Okuyita abagenda ekitabaazi, abagenda ebbaala nawa. Emiti gye mulaba egyo gye bayita kalivaaliyo. Kalivaaliyo. Eddagala lino eryokukolola eriva mu kye bayita eucalyptus ne kalivaaliyo. Egyo emiti gyegyo. Kakati basobola Jaffe wano okutuguza eddagala erimu ebikolo by'emiti bye tulina. Jaffe wano. Amapeera. Omululuza. Ebombo. Emiyembe. Omugavu of all things. Mugavu. Omugavu ffe twavadda nga tugunywera bwerere kasita okololamu. N'ebikolo oyinza bateekamu n'ebyomiyembe katono awo. Ebikolo by'omugavu oyinza okubigaaya. Nga babikugaayisa. Ebipapajjo by'omugavu. Babifumba. Maama yagamba nga tugaaya. Abasajja waliwo abasajja bawalampanga ajjayo ebikoola. Bafumbira embuzi mwe mugaaya n'embuzi tezinnalya. Eddagala twatambula. Embuzi ng'erwadde kye bayita amakebe. Yebano bagamanyi. Not this generation. Okwaso nga ddagala. Amakebe. Embuzi egaaya ku makya olw'eggulu nga gabuze. Buli muti gwonna ebukwaso. N'obuukiwuuki nabwo mu ddagala. Ebyo kigamba ffe twakulya mu bulamu. Twakulya mu bulamu ng'ezino empiso zaagazaaki. Zeeyi yali tawagira mpiso. Zeeyi taata. Ati nga bazityambu zireeta pooli. Yesembayo ojja kulemala. Empisa egenda kugende kugumba. Ezo empisa ate bali bazi kubanga ate nabo tebaabala. Ye empisa ogimanyi wenkana obuwanvu. Yanti. Amaaso nga bateekako ebikakala. Ne banyiga kikakala. N'otonyeza amatondo wano limu na wali. Naye nga kibalagalamu. Kiruma. Kiruma kiwulirawo naye nga omuzi amaaso mugaliko amabwa. Ffe abaana bagenda batandika tukyali bato ne basimanga emirondo. Era nga abasajja bawulira bagamba ngogize eti mulenzi gwaleta ku mirondo. Akati owuliranga Salongo agamba gwe Joseph Kwate mirondo yako agayako nga tobayirwajuze yako basista bange boogera okulaga basomesa tamukereza oluusi bagiwotosaako ne kyolina nakyo kitegeera mulimu akantu ako yongera gaaya olineebaza luvannyuma bajjajjaffe balina ebintu abo basajja bakola tuve wano dokita.